Bobi Wine ekimutawanya ensangi zino si kuba nti ya musajja akyasinza okukola ensobi naye kimubonyabonya ensangi zino era ekikyamubonyabonyeza ddala kwe kuba nti yalaga ekisa abantu abangi ate byasanga mu system. Jukira nze nali mu P1 mwaka gwa 2005 ku Mirembe Infant School ekijja bwemi. Ogwo mwaka Papapo mweyafiira ne Dr. Apollo Milton Obote mweyafiira. Mwogwo mwaka gwa 2005 Abedi Bwanika omusumba Dr. lwe yalangirira nti ajja kuba president. Kati bw'obala distance okuva 2005 up to 2017 Bobi Wine we yajjira kikulaga nti almost 12 years. It is almost 12 years of political experience. 2011 nali mu P7 Honorable Matthias Mpuuga nadda mu bigere bye yali MP wa Masaka Municipality owekitiibwa John Baptist Kawanga ku kibiina kya DP nti bwe yajja 2011 ebiseera ebyo nali mu P7 bw'oba obaze emyaka 2017 Bobi Wine we yajjira giba emyaka 5 bw'oba ogasseeko na wali we yakolera emmengo awo bwe batyo nti sometimes abantu tebamanyi bizimba bya bufuzi oba bukulembeze biba ebintu bisatu. Waliwo formal sector, informal sector ne divinity oba favor. Formal sector ye yabasoma nti abamanyi bwe maintaininga virtue kuba abakola ebintu accurately. Informal sector ate yo yeddukanyizibwa abantu baffe bano ababulijjo mbasanze mu Kiyembe, mbasanze ku stage, mbasanze mu taxi nti eyo informal sector omuntu bw'aba akwagadde akwagala n'ebitaliyo abanga muntu awandiika katabo ku muntu gw'ayagala ateekamu n'ebitaliyo ndowooza nawe waliyo ki experience nzeeko waliwo omuntu gw'oyagala ennyo n'otuuka nga sometimes ebituufu obulira tebimala ng'olina okugattamu ebirungo ebibyo nti era ne bw'aba takwagala agattamu ebirungo. Kati divinity eyo ya divine oba ya favor eyo ya Katonda. Waliwo akaseera nga Dr. Besigye yalina omumuuli gwa divinity waffe twayitanga awo e Masaka mu town tutambula osanga abatimbi ebifaananyi bya Dr. Kizza Besigye bataddeko ebicupa bya Big Daddy okitegeera mwejja emyaka bw'oba obazeebaze bano bo bwe balabanga omuntu azze obuzzi balabanga atamanyi naye nga beerabidde biri ebiti ebisatu nti ne bw'obanga oli formally perfect naye nga tolina divinity muganda wange ne bw'okola otya abantu tebasobola kutegeera ne bw'oba mutuufu. At least beera nga toli formal toli informal naye ng'olina divinity. Olina divinity bubanga bwa kabaka batamanyi bwe barunninga buli kintu kyonna naye aba n'aga amaanyi agasobola okuinfluencinga buli kimu ne kikolebwa. Yes, nze siwagira bisiyaga naye engeri Dr. Abedi Bwanika gye yayogeddemu engeri gye yakayuukiddemu Bobi Wine eraga lwatu nti ne bwe yali tannafuna kaadi ya NUP ekituufu yayinamu
obujja obenge okitegeera ate nkimanyi nabo bakimanyi nti tebasobola kuwangula bwa president naye basobola okufiiriza ekintu ekitali kirungi ekirala nze nga nze tewabaawo akulimbalimba oba akuleetera okubuusabuusa nti sijja nzijja ku bwa Lord Mayor Kampala City 2026 gwe mulonzi gwe mulodi akabonero gwe akabonero ndowooza akabonero buwanguzi era ekikopo kye kyaffe ekibuga okugenda ku feezi empya kiba kyetaagamu eyo feezi empya ku bwa Lord Mayor Londa Ssenyonga Moses wawone yaŋŋamba nti oyina akawumbi akanaakuba kampeyini sikayina era abadde ayagala okumbuuza ekibuuzo ekyo nti oba nnyina akawumbi akanaakuba kampeyini sikalina kubanga waliwo n'abalina obuwumbi ng'eggwanga banyonyonta linyonyonte naye nze nyina mindset egenda okutransforminga ekibuga kyaffe ekyaziŋŋama kidde ku luguudo for God and my country. Eyategeera bye twetaaga Ssenyonga gwe mulonzi gwe mulodi akabonero gwe akabonero ndowooza akabonero buwanguzi era ekikopo kye kyaffe ekibuga okugenda ku feezi empya kiba kyetaaga eyo feezi empya ku bwa Lord Mayor Londa Ssenyonga Moses.